Kantandike n'akatambi kano akamu na Uganda munaffe omwana omuwala eyawonye okutugumbulwa mu nnyumba ya mukama we. Abantu ababadde bagenda omutugumbula bakozi banne akola nabo mu nnyumba emu. Era nga bano bamukozeeko buli kimu ky'ogenda okulaba mu katambi kaneeno. Ngenda kakuteerawo katono nnyo kaleme kuleeta buzibu ku channel yaffe eno. Naye nga njagala okayigemu. Bino bye nsiiba mbagamba immwe ng'abaana ab'obuwala abakola mu nnyumba era ne mbagamba bwe muba muyina abantu be mukola nabo kabemu na Uganda muno beera alert amaaso go gabikule ate nawe fuba okulaba nti weeteekako obukuumi ekikutabukako ng'olaba tokyakigumira either gwevaawo oba ogambe mukama wajja obali muleme kufuna bizibu ogenda kwekkaanya akatambi kano naye nsinga kwetaaga ndowoozayo bw'abeera gw'oyinza kukola otya. Wano wennyini ku channel yaffe yenze Sheila Adita nga bw'omumanyi kye kino ekifaananyi ekigambo ekiriwo wansi ekya subscribe ky'olina kwata mu kadaaku waggulu kajja kuyambako buli vidiyo na gye tuteekayo egenda kuba ekutuukako abali mu nsi ez'enjawulo gye musinzira okulaba vidiyo zange zino. Imbagala nnyo mukola ekintu kirungi nnyo naddala mu abali mu Saudi Arabia, abali e Qatar, abali e Jordan, abali mu Oman, nammwe abali e Uganda ku butaka kw'enzaalwa n'abali e Nairobi nammwe sibeerabidde. Njagala mukimanyi nti mbagala nnyo, mbagamba nnyo nti museewo obubaka eri mmwe abaagala okutumirako abantu bammwe omuli abazadde bammwe, omuli abaana bammwe, omuli babba bammwe, naawe kennyini nsobola okutumirako. Igwe teekawo obubaka obuntume nja kubamba okutuusaako mu bunnambiro. Jukira nze naawe tusobola jangu tukole community yaffe nga twekuŋŋaanya wamu twekuŋŋaanyize kweno channel tukole ekintu ekyaffe ekisobola otuyamba leero oba gye bujja. Njagala mbatwaleko mu katambi kaneeno gwe weekuumireko ky'olina okukola subscribinze okwate nekkade. Ngenda kutwalako mu katambi kaneeno okalabe okannyonnyoke mwana muwala ono nga yeeyogerera bw'abeera gwe oyinza kukola kika tugendeko mu katambi. Kale n'otunula mukozi muno kino daagala kunzita kyokka ne bakama bange bonnyini tebaliiwo. Naye kyonna kye kiri kijja kuggwa. Nnumye anjuzizza. Oye nga kyankoze obuzibu bwavudde kasowaani. Mama yaŋŋambye twalayo akasowaani mu kiyungu kuba kimanyi nsinzaayoza ebintu nankatutewo nenkalekayo. Ono yazaali ku simu n'emikwano gy'amaliriza okuna nakola ki nalya sapa nayingira mu lumu mwe tusula natandika okuyomba nga ndi ku simu nga ndi kulaba kabadde ka firimu ku FB. Kati we yatandise okuyomba nanvuma munne namugamba ampite zike nga lyera we yakikola nakimugamba nange nemugamba olifaanana naŋŋamba seitaani nange nenkimuddiza. Munne namugamba agenda omukube neneebika bulangiti nakwata tube yange body lotion yange gye yankubisiza nga nebise bulangiti namaana nzika ku bulangiti. Kati olwanseko bulangiti naagala nkube namusise mufulumya wabweru. Munne ali mugamba mukwata omutugo omutte. Kati we namusise nga mufulumya wabweru ngenda okugulawo oluggi bwe lutyo olugenda mu nnyumba ennene nga mama yasibyewo n'atambula n'agenda. Nakonkonye nankwata mu bulago nantuga gano gonna nina amava mu bulago bino byonna. Kati olwamaliriza nange nakutta enviiri nentandika ozisika naŋŋamba nti enviiri nemuta kuba nange nze nkimanyi muntu
olwamutadde yaleese ekiggo kunkuba ku mutwe anzite we neetaasiza era nenziramu ne musika enviri nenkola ki ne mwesikambulako nenfuluma abweru nenzigulawo okubaliwo waneno olujja olufuluma abweru nenfuluma nengenda abweru nalinze mukama wange paka we yakomyewo nemunyonyola byonna namugamba nze temunjagala biki namugamba enda kuzayo ku office munze saagala kuddayo ku office njagala kola kyayagala okukola mama natugamba tuyingire twebake ozana byebase era nakutte obuziina bwange nengenda nebake mu kiyungu kati mama ne baba babadde webali ne bagamba alam joyita ali ne bampita kwanze bakama bange tebandinaako obuzibu ati naye tebamulinaako obuzibu ye gyesiye bwe buzibu gye tuli ne baŋŋamba era nasuze mu nnyumba ennene ne baŋŋamba jangu webaka eno ne bampa omufaliso ne bulangiti buli kimu ne neebaka ne mulaba kyaddankoze kati bagenda kuzuuka mbagambe ndowooza naawe akatambi ako okalabye bulungi mwana muwala ono nzaalwa ya Uganda Munnayuganda yava Uganda ng'azze kuba kyeyonga gwe n'atuuka mu nnyumba gy'azze okukolera nga waliwo aba Ethiopia babiri baakola nabo njagala mujjukire nti nno bano abantu aba Ethiopia abayindi aba Indonesia aba Philippines aba Sri Lanka aba kala endala ze tukola nabo abantu abo tebatwagala ate nga n'okusosola basosola nnyo kankuddiremu abantu be tukola nabo naddala abakala ez'enjawulo omuli abayindi ndowooza mulaba nnyo baganda bafa abagenda mu nsi ya India abawala abaddugavu abasinga batera kuttirwayo ne we baba balenzi batera okubatta obutambi mu bulaba abayindi tebaagalira ddala muntu muddugavu ne woolikolota tebagenda kukwagala kyekimu ekiri mawanga gano ag'Abawarabu nti tujja okukola Katonda akuteekerako obuteesi mukono n'okola n'omalako n'oddayo ewaka nga tofudde nga toddiddeyo mu box naye tekitegeeza nti bakwagala gwe kitonde kyebasinze obutayagala mu nsi muno olwakala jjukira ffe abaddugavu batuyita sitaani ife abaddugavu tuli sitaani tuli shaitwani kyokka ate baabeero munnange kitangaala kyokka anti ne nabbi Muhammadi mweru ate nga nabbi Adamu munnange yali muddugavu kyovulaba tebamwogerako nnyo musuusuuta musukkulumyawo kubanga yali muddugavu eyo gye tuva kyovulaba tetwagalibwa sitaani ye muddugavu kyokka ekikwewuunyisa Katonda bagamba mweru era yalimu ekitangaala kati ne bana abantu abeeru bo beetwala okuba nti bo kitangaala ate ffe tuli kizikiza kyabwe ffe sitaani waabwe kyovulaba tebatwagala ebintu by'okweboliriza mu kala byava dda bintu byadda bikyaliwo bubeeze era nga bangi bakyabitwala mu maaso nti ebintu by'okweboliriza mu kala nti omuddugavu alina kubeera muddu kikyaliwo essaawa zino ne bw'ogenda mu nnyumba ya mukamawo n'okola n'omuntu wa kala ey'enjawulo ogenda kulaba nti oli owa kala ey'enjawulo bamusuusuuta nnyo okukira ku omuddugavu igwe toyina kyotegeeza igwe kyolina ekyenjawulo kwe kuba nti oyina amaanyi mangi nnyo agasukkuluma ku gw'oli kyovulaba nti ne we giba mirimu igwe okola egisukkako ku gy'oli kubanga oli muddugavu bakutwala okuba nti olina amaanyi ag'ensusso ddala ge beetaaga bino nno nandazeemu katono mbadde njagala kubulira entabo weeva nsiiba mbagamba nnyo baganda bange abakola ewaka ebintu we biti temubikkiriza mukozi munno tomukkiriza kukolako mob justice mukozi munno nga babawo omusala gwe gumu omuntu abasasula y'omu tomukkiriza kugalulanga yadde oluyi n'alukuba tomukkiriza yadde okukusuna tomukkiriza yadde okukusooza tomukkiriza kuyisa mu mbeera yonna kubanga takuyinaako buvunaanyizibwa mukozi nga gwe osobola okwerwanako gwe ng'omuntu totuulaawo ne bakola bye bakoze ono n'akukuba n'akutagula n'akuteekako embale olw'okuba nti nno gwe oli muddugavu ebintu ebyo tobikkiriza oli waddembe okuva mu mbeera nabwe n'omukuba kasita oba nga tomuse ate ekirala nabagamba nnyo ebintu we biti we bituukawo sooka weekubire omulanga eri mukama wo bagambe abantu bwe bati ne bwe bati bampisa bubi bwe banaddamu okukola ebintu we biti ngenda kukubira poliisi ejje mukama wo omutegeeze gwe muteekemu akapoliisi ajja kuba atya ajja bayita ayogere naye nabo era nabo bawoninge obagambe bannange kemuliddamu okunkuba oba okunkola ekintu kyonna ngenda kukubira poliisi imbaloope era ne bakamaabo bategeeze oteekeko n'okutegeeza agencies gy'okuzokolera ezaakuleeta nti abantu benkola nabo abaana benkola nabo abakozi bali mu kumbonyaabonya
era mukama w'omugambe bw'anaaba tatereezezaamu mu nsonga z'abaana abakubonyabonya akuzeeyo ku ofiisi ne ofiisi egitegeeze kubanga ebintu ebyo temubitwala ng'ebyomuzannyo bisobola okuvaamu ekintu kyonna abaana bo basobola okukutta nga tolina n'awantu n'awamu gy'ogenda kubanga owaaba kansuubire nti eno message ogifunyeemu nkusaba obeere ng'osubscribinga likinga okomentinga ejjukira yenze Sheila Adita Eva embeerawo okubaweereza embagala nnyo mutwekuumireko